Alright, lunaku lwakusatu enaku z'omwezi 21 mbaniriza nnyo ku NTV ne Spark TV dakiika mukaaga zezakaita ku saa 3 eza ku makya ga leero mbaniriza nnyo era mbabuuzako nti mwasuze mutya omulamwa gw'olunaku olwaleero nga siwastinze anytime tugenda okutunuulira lwaki abakyala babaliga mu bufumbo tugenda okutunuulira abantu abali mu bufumbo oba abali mu dating oba relationship ez'enjawulo weewaawo olunaku olwaleero tubaletedde Imam Cheyune yagenda okuba nga kwasaganya topic eyo naye nga luli emabega ko twabaleetera era omuntu omulala eyakwata ku lwaki abaami babaliga era natuwa ensonga ze era twabaleeterayo ne videos ezimu endowooza z'abantu nga tutandika programu ne batuwa endowooza zaabwe era nebibuuzo ne mubiweereza ne mugamba nti lwaki abakyala nabo temubakwatako ne tugamba nti omulamwa guno since guli sensitive since gwetaaga nti omuntu nga ategedde bulungi nnyo omuntu omukulu mu byensonga za religion mu byensonga za culture and norms and traditions tugamba nti Imam Cheyune yabakwasaganya omulamwa guno gw'olunaku olwaleero kale nga sinabagenda wala kansooke mbaweeko endowooza z'abantu era nga twakola luli then olumala tweyongereyo nze Stella Nante mwase mutya ebintu byonna bya disorganized kubanga oba ne plan omukyala bw'omusanga kukiitinzeeko ayinza okujja ku mulamwa lwaki nti ebintu byonna bya disorganized kubanga oba ne plan z'omusuubiramu wajja mutambuza naddala nga muludde mu bufumbo kati nga omuntu omukulu naddala nga omulinamu abaana kiba omusana ne mwewaamu space senga oba nga ojja kitinze immediately oyinza okukola ekintu ekibi oba ne kituusa n'okutwala okukusibya ekintu ekyo kiruma nnyo kubanga lwa bulwadde obuliwo mu nsi eno ng'olaba nti wakuyendera bwate nze obusungu bwendina yinza n'okusala n'obulago oveewo oli naye amisinge oli amweyenderako ensonga y'obwenzi tetera nnyo kwekuusa ku musajja gw'oba osanze na mukazi wo kuba ekisooka kya byonna ye yamulaba bulabi n'amwegomba n'amugamba ebigambo bye mukyala wo bw'aba awulira nga ebyono binyuma nnyo okusinga bye wamugamba nga tonnamuteeka waka era ajja kufundikira agenze n'oli era ensonga lwaki bw'osanga omusajja ng'akutte mukazi we lubona batono nnyo abalwana n'omusajja akwata mukazi we gwakuba empi kubanga obuvunaanyizibwa budda ku ye yesu oba nno yalina kuva mu kamwa ke naye ye n'asalawo okugenda ne yesi ekitiibwa ky'abalo okikuuma weewala ebyo naye buli wokkiriza guba gukusinze nga gukusingidde ddala nze nga nze just muleka n'agenda musibiramu ebye n'agenda nze nentandika obulamu bwange obuki ebintu by'obwenzi kiringa kibala kya mu nnimiro ya Eden kasita olyako bwoti ne kikuwoomera ogwo omuzimu guba gukuyingidde guba tegugenda kuvaamu mpozi ng'oli asanze omuntu omutuufu naye kasita amala okulyako bw'ati n'ategeera bwe kinyuma oyaba takyakomye abasajja bannange mbawa abagezi nti omukazi yogera naye one on one omubuuze nnyo ekintu ekyo ofuba okulaba nga talina kyasirikidde kyonna bw'oba tomumatiza kakasa omukyala jafuna engeri gy'agamba gambe nno olwidda walina amaanyi kati gakendedde mu bukendeezi agambe kati nno tokyampa budde kati nno tugezeseeko kino ekintu leero tuveeko wano tugende tunyumirweko ewalala buli lw'oyogera n'omukyala 99% omukyala aba agenda kubuulya ekimuli ku mutima ekimuli ku mutima kyekyo ekivaamu okukola ebyo naye bw'aba nga akutegedde nga mwetegeera kakasa omukazi tasobola kukola bwenzi kuba emba mukutte mu bwenzi ekitegeeza abeera mwenzi ewanga batasobolawo era siddamu mutalemu n'agenda kuba omukyala si wange zenka wabangi. You just let him be. If he wants to cheat, let him cheat. When the right time comes, he will get tired. God forbid, if I got my wife cheating on me, I will not forgive her. Especially if I got her red-handed, if it's not like in rumors, I will not forgive her and I'll ask her to pack her things and leave. Of course, it's really sad, but I can't do much. Ekigambo ky'okusonyiwa obwenzi kirala kubanga era ne bw'oba osonyiye omuntu
omukwano gwammwe guno tegusobola kuddawo ne gukkalira era ne gukkatira nga bwe gwali olubereberye. Obwesigwa ekisooka aba busudde. Kyova olaba abakyala abamu ne we babasonyiwa era afundikira obufumba abudduseemu kubanga alaba nga okuswala okwo kukyaliwo. Ekyenjawulo ku basajja ti omusajja neomukwata emirundi 6 gyonna n'omusonyiwa era ajja kusigalawo awo kubanga gwe muntu we. Naye nga ekyokusonyiwa ekyo munaayo oluusi kitwala omutima munene nnyo era obunafu bw'abasajja bangi buli awo ku kukwata mukazi we na musajja mulala batono nnyo. Amusonyiwa n'amugamba dda mu maka go ate era abo baba bamaze ebbanga ddene wamu. Obwenzi galinga matatu oba gambolinga gulinga mwenge gulinga muzimu. Waliyo olinga yazaala bwatu ffe tusanga abakyala n'agamba nti nange ekikola naye simanyi. Osanga olinga yakitandikiriza mpola gugenda gukula muze. Osobola okugwejjamu bino byowulira nti gundi bamusabira oba n'amala nga kiina ekibi kye kimutuusizaako n'akivaako. Naye most times buba bulungi n'obuvumula nga bwakatandika. If you love your wife, I don't think she can go to the extent of cheating on you. So once you leave a gap, I think that's when she can get tempted and cheat on you. So love your wives. Thank you. I would advise a man whose wife has cheated on him to forgive her. Because first of all of us make mistakes. It's not like, it's someone who goes out deliberately to cheat on you. There are push factors. Before you decide not to forgive your girlfriend or your wife, first find out why did she go to another man. It could be that you're not providing at home. Maybe she's not satisfied with you. Or any other thing. Maybe her bosses are disturbing her at work and she wants to keep that job. Try and find out why she decided to cheat on you. And then try to forgive her. Because at the end of the day, if you do not forgive someone, you remain with a burden on your heart and you can't have peace. So I advise men, just as the same way women forgive their husbands who have cheated, try to forgive someone who has cheated on you. Ayi endowooza esinga abaami nno banyiivu era ensonga eyo badde bagyogeddeko n'obumalirivu nga bagamba omukyala kasita mukwata nga abaddemu embaliga muleka n'agenda ne mugoba n'apaakinga n'ebye n'agenda. Naye ate luli abakyala bali bawa endowooza zaabwe batugamba nti basobola okugumira omwami ng'abalize kulw'abaana n'asigala mu bufumbo. Naye ate lwaki abaami yalowoolezaawo waliwo n'agambye I will kill her just mutabusi mujembula mbwensi ne kulino ebaga eririwo kati ba civilian baba wozesa mu court martial bajja kutwala mu court martial tota muntu anyway gatugenda maaso Imam Cheyune assalamu alaikum jitodde. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina. Matinda machivu mutonzi waffe ashataddewo wano ku nsi ensonga eri mu ddiiro ensonga si yakusaaga olimu n'obulamu era abamu ebirowoozo bigendera ddala wala ng'okutta abalala n'ataddayo kuwasa oba kufumbirwa n'atula butuuzi awo baganze byantama siriddamu tena formula kubanga bw'ogamba to provide waliyo amaka gy'osanga omusajja aprovidinga era omukyala n'atambula bw'ogamba certification bisimanya ta satisfying mu bedroom era nayo gye bali era n'osanga era ng'atambudde kati formula eririddawa tebina formula wabula mu byonna ekintu ekirimu ekikulu kukula nomanya nti nze siteera ndi mukyala mufumbo full stop ako akantu kakulu nnyo kukula kubanga era bagenda okugambako ku makyayi kawungeezi olw'eggulo buli wodda abo tebagwayo naye okusalawo n'ogamba nti nze kati ndi mukyala mufumbo ndi mukyala mukulu kanteekako ka full stop eyo ensonga nkulu nnyo nnyo. Ekyokubiri ebintu by'obutambuze tebiri bamu kalungi n'olunaku n'olu n'olunaku n'olu oba bakukutte oba tebakutte oba oli mufumbo oba toli mufumbo tebirigenda kubaamu kalungi n'akamu buli kaseera gw'obeera ofiirwa
Imam badde nsaba okinziriremu ekyo. Obutambuze bwonna bubeererawo. Oba oli mufumbo oba toli mu bufumbo oba ofiirwa oba oleeta ojja blessings mu life yo ate nga ffenna tukeera kunoonya blessings. Tetukeera kunoonya sente. Abantu abasinga tunoonya wala bazina nga tebali blessed. Tukeera kunoonya blessings. Buli woyingirira ensonga ezo oba okosa ekyo ate nga ojjako emikisa gyo gyonna oba oli mufumbo oba toli. Kati ekyo buli wokiteeka mu bwongo oyinza okugumamu. Oluka fomula akagaa nti buli olabanga amasanyu ng'agazze mu bulamu bwo naye nga tegali mu ddiini yo, eddiini yo tegakkiriza, manya si masanyu maziga. Buli olabanga amasanyu ng'agazze mu bulamu bwo naye nga eddiini yo gy'osoma tegakkiriza ga maziga, oyinza obutagalaba leero oba next week oba after a month naye one time gajja kuyita wano. Ekitegeeza omuntu alina okubaamu n'eddiini mu bulamu bwe bulijjo. Ate eddiini eva mu bulamu n'oba ng'olina amakulu, kubanga eddiini ekuwa limits. Tosukka wano, tosukka wano, tosukka wano. Buli weba nga teriiwo ng'okola byonna by'oyagala, buli ekikusala mu maaso butambuza butaayaaya n'ogenda kijja kyekijja, then kati oba tolina makulu. Kati ensonga ezikolagana n'obutambuze ku sayidi ey'abakyala ate bo balina kubanga bakulu nnyo nosinga abaami, kubanga anti bamulumba bangi. Ataaka ku ataaka awonye ow'omu takisi ate wagiviiriddemu asanzewo omulala. Ku mulimu waliwo ali awo, mu kkubo, mu petrol station, mu supermarket waguza ebintu, ekitali ku mwami. Anti omwami yakola ataaka yanoonya ate yo omukyala gwe bazikolako. Kati aliwo ali ku high risk, yo omukyala ali ku buzibu kubanga ajja kuba agaani ono wajja wa ssente, wajja w'ebitiibwa. Tajja kugamba ku bantu 8 banaamulumba mu mwezi muyinza ovaamu amumegga. Kyolaba mu bufumbo omukyala aba tekiniko nnyo, yeetoololirako ebufumbo emirundi mingi, yeesinga okwetoolirako ensonga zonna kubanga ye nooye n'esseeye bigazi mwe tujja emirembe oba obutabanguko. Imam, waliwo abantu betwali nga tuwulira nga bagamba nti kasita osalawo n'ogeeti nga committed to someone oba n'ofumbirwa oba n'owasa, that point ate olabira abantu abasinga kwono gw'olonze bwe kyakula. Lwaki? Anti kati abantu mu butonde mubamu ebigezo eyatonda batugezesa buli kaseera. Olunaku lwofuna aga nti nkutwala n'otegeeza newammwe ate wofunayo n'abalala nga 8 naye ng'ate bulijjo badde ku lujja nga tiryajja. Lwaki kiri bwe kitu by the way? Eyakutonda bw'akyagala alabe oba oli mumalirivu. Ngera bw'olaba omuntu omwana asoma emyaka 6 ku ssomero bandibadde bamuwa bwibbaluwa nti amaze senior 6 naye ebibuuzo ebisembayo biri. Ayinza okuba nga akulembedde emyaka gyonna 5 niyo third term ku senior 6 bwe babala naye oba nga adde agwa ne bawalula naye walina akola bulungi. Kati naffe ebigezo bijja tulabe era wewalaga nti ofuuse macuwa, maturity eri mu kantu ako eri awo wennyini. Kati abantu kyebakayanako nti lwaki bo abaami abakyala basonyiwa abaami ate abaami tebasonyiwa bakyala. Omwami ye mu butonde bwe ne mu bitabo ebitukuvu alinayo ku mukisa okufunayo ku mukyala omulala kati nga mu ddiini eyaffe. Ekitali ku mukyala ekitali ku mukyala yaba wa muntu ogwo. Kati kyobulaba yo omwami alina emikisa mingi egy'okuba nti yo omukyala musonyiwa kubanga nze n'okuga nti oyo omukyala wange ali mu mateeka namuteeka Masaka. Onogaana akugambye nako anti katugayo mukutte obasinkanye naga nti bujo namukweka naye ali mu mateeka. Ekitali ku mukyala tumubuuza nti ofumba wa mwami Kakeeto ate ono yaani? Ye anaatugamba ati naye yo omwami alinayo ku mukisa kati ngaffe basoma eddiini y'Obusiraamu nti oyo twagenda abantu abo bana ne bamutuwa ewaabwe ne muteeka e Masaka. Ekyo kiwedde, chapter closed.
ekitali ku mukyala yaba wa muntu omwo lwaki omukyala yaliko ebibuuzo bingi atabula ebintu bingi atabula omusaayi ayinza okuyingiza omwana mu famire eno wasi waffe nga musaayi mulala atabula ebyobusika kubanga mu maaso wali okusikira omwami ono ng'afudde ddaba wate omwana gwe bayita okusika ava eri kyola ye omukyala ateekebwako amaaso mangi nnyo kubanga ye yeetolerako ebintu bingi n'ebitaliwo leero era famire ezimu walaba omwana ali omwo nga ye talingana banne mutemutemu awo tosobola kutta banne kumbe omusaayi sigwa wano mukyalo ono alina libagaawo twalina kyakikolera n'amunyiga muno kakyola ye omukyala talina kwenyeenya kubanga aliko ebintu bingi birimu n'okusikira mu maaso eyo gye tulaga ate ye omwami alina obuwaayiro bumuta neyeegazanyamu n'ensonga endala ebiva mu bwenzi bisinga kukosa mukyala kusinga omwami obwenzi bw'omukyala ebumukosa kine ekisooka obufumbo bwe bufa ye ekizibu ofuna amangu ago nabo babakozeeko nabo obwenzi bamubulokinga nabubulokezi ate ye omwami obufumbo bwe bufa buno bwalimu enkya naga nti nfuna mulala enkya amufunirawo ate kyekigambo atayise na buzibu bw'amaanyi oli awo abaliredde omuwa maka agaliredde omuwa omukyala masufu naye ate kati omukyala nebobanga waliwo abaliredde omutwala abadde muka musajja lindamu tumala kwetegereza tulindamu kato famire male bitula kati bimukosayo nnyo naye omwami oba adde mufumbo tiwali buzibu oba akyamwina oba bayawukanye tiwali buzibu kati ebiva mu bwenzi bisinga kukosa mukyala okusinga omwami wano ekyokufiirwa kiba kinene omukyala tumulabye nga kageze omwami ye ayagambye nti owabalize si kyalina kyenkwetaaza abaana bali awo omwami agamba kankuleke mu maka ago n'abaana bo n'omusajja gwe wayenda naye nze ngenze kyoyogedde kituufu nti kisinga kukosa mukyala ebyo byonna byeyogedde kuliko ekyangu bakulekedde amaka n'abaana ne munno gwe wadde wafunye si bisatu naye byonna waliwo ekitambula oli munno anajjanga waawo ate okujja amaka g'omusajja abaana babuuza ate taata kikaki ono anko naani kaatera bwagaa nti ennyumba agirekewo agende n'oli nakyo kizibu ate maka gange ngalekewo okkakkana ng'alina ebibuuzo omukyalo oyo bye yeebuuza nga bingi nga ansa ntono era amaliriza akoseddwa nnyo kyova omukyalo okukola embaliga wakiri omwami bwe kiba nga kyakubaawo omukyala okukola embaliga wakiri omwami kubanga ye waliwo engeri gyetuyinza ozibikira naye omukyala otandikirawo obadde otandika wali n'otugamba nti ebintu bino si byakusaaga ebintu bino mulimu okufa mulimu obutabanguko mulimu n'ebintu ebirala bingi wano mu bintu ebiva mu kubaliga mwe muli n'endwadde abaami basobola okugenda out there ne bakebera omuntu gwagenda obeera naye buli muntu gwagenda obeera naye namukebera naye omukyala ayinza okugamba nti ngenda kukola revenge nti omwami wange yabalize nange kaŋŋende mu busungu obungi tatula tacekinga takola tugende that is dangerous sooka otubulireko yembeera eyo revenge mu layini eyo butwa era tegenda kugasa gwe nnyabo eyongera kusajjula kintu nokiteeka mu lukiiko olw'ekyalo oba olwa famire nti omwami yakoze embaliga oba ne bateekayo nti omukyala yakoze embaliga buli omu akwata ku mutwe bagamba nti mukyala buli omu akwata ku mutwe n'asirikira awo mu miitingi omwana yatusse naye bwe kijja nti ate mwami babuulirira ate mukyala nti gumiikiriza zoka tumulemu katono nnyo
okubye punchline mama baba omwami bamubembekeza ne bakigiragirawo naye ne society ine engeri gyetunuliramu ebintu bino omukyala n'omwami bwebateeka wali side by side n'ogamba nti omukyala yakoze embaliga ate society ine engeri gyekirabamu tugenda kuba tweyongera n'omulamwa katono nnyo tuwummulemu tukomawo. Tukyagenda maaso kulikayo nnyo mukuumulamu okwo kwennyini tulina Imam Kyayune akyatwala mu mulamwa gw'olunaku olwaleero lwaki abakyala babaliga mu bufumbo oba mu relationships babeeramu gye twatandikidde yonna paka wano tukyagenda mu maaso nga Imam Kyayune akyatuwa walina kino kyewakonyeeko ekyemikisa mugenda okulaba ebintu bigootaana byokka tebigenda bulungi waliwo ebyonooneka kakati obutambuze omu ku kapo omu yekka omu bw'ati buli wakolamu obutambuze teyeetagisa na munne kumumanya ewaka bava obuvi obutakkaanya mugenda okulaba nga temukkaanya era bangi bali mu bufumbo ssente bweziri twasoma buli kimu naye wakati wali mirembe kiki watera okuba nga waliyo omu atera okukolamu obutambuze kasita buyingira mu bufumbo emirembe givaawo ekyokubiri osobola okumanyiza obulamu bwo obutakola butambuze so you can train yourself bulungi nnyo omwami akisobola n'omukyala kankweyo formula emu oba oli mufumbo bwegamba nti ngenda kubeera n'omuntu wange okumala omwaka mulamba gw'omwami nga sina gwe nsinyiza kigambo wewe tasiki otambula omwaka mulamba nga tulina gwe osinyiza kigambo eyo training gyogenda okujjaawo n'emirembe gyogenda okifunamu ojja kunnoonya ompa ekirabo kubanga ekituufu kiri nti gy'okuma okuganzaganza oba olinyisa bisanyu n'emirembe mu bulamu bwo olinyisa essanyu lyo n'emirembe mu bulamu bwo ate gy'okuma okuganzaganza gy'okuma oddisalako oba osala ku mirembe oba osala ku ssanyu lyo n'omukyala naye bw'ati osobola okutraininga omutima gwo n'oba nga toganzaganza ate mwe muli emirembe era n'oli gwolaba buukabuuka n'oli era nayo training alina training gye yayitamu era yoli omwami naga nti nze sitya mukazi yenna ng'afaanana ati nja mumutomera n'omukyala naye yagaa nti nze kasitajja nga alinawo wano tombuulira naye wano si kyekikulu akasente mu bulamu bwaffe sente si kikulu kati ate bajjajjaffe batazirina si gye tubasinza mpozi ebirwadde tebazirina bali healthy mwe muzirina sukaali pressure ku myaka 2 kati sente si kyekikulu mu bulamu mirembe n'emikisa kyekikulu mu bulamu bwaffe naye njigiriza naddala abavubuka b'omulembe guno ku mulimu awo w'okolera osobola okutraininga omutima gwo nga tolina gw'osinya kigambo nawe omukyala kukakasa osobola okutraininga omutima gwo nga bonna abajja full stop no kisoboka gwe leeta anti byetuyite ebyo biraga nti oli mumalirivu wakati mu bisoomoozo n'oguma ekyo bayita ogaa nti ndi mu training wabula ekyo kyakumira pini kubanga osigala era oli muntu omuntu asigala muntu noyita ku kino n'omwezi guli neguli naddala mu bifo ewali abantu betuwangalanyi nabo ennyo wona osinga okikolera okugeza kati nga ku mulimu w'okolera omuntu omulaba buli kanaku omulaba buli wiiki ate akulabikidde bulungi ate olina access ku ye oluusi gwe mukama we wonna womuyitira ajja mu ofiisi yo oyo gwolina okusobola okulagirako nti nina ka training kendimu naye bwokamalako omwaka ogwo ne gugwako eyo training gy'oba oyizaawo nowega nti gyengenda okuwangaalirako mirembe giba mingi obutonde bwaffe tetwatondebwa kuganzaganza twatondebwa kuwasa na kufumbirwa ye origini y'omuntu twagivaako obutonde bwaffe kuwasa na kufumbirwa mu ddiini ne mu culture bwe kiri kuwasa na kufumbirwa naye bwe mwakivaako
mwana muwala ali 25 alina wapangisa akola ebyokufumbirwa nti tombuulira awo si woolina okuba omuvubuka ali 30 tannawasa kyokka apracticinga ebyobufumbo then ng'asuubira nti after 45 wajja kuba emikisa nga bwe twayogedde nti buli wogenda mu bikolwa ebyobwenzi manya nti olina byotaataaganya mu future plans zo naye tojja biraba kati 45 omuntu wasinga okwetaagira emirembe omuntu wasinga okwetaagira emikisa bino byate biba bikuddiza after 45 omuntu aba ayagala nnyo emirembe aba ayagala nnyo ngaali healthy kati agalwadde gonna yotasigala oli olina bisiga eno olyoka obiganyirwemu eri olyoka obiganyirwemu eri kati omwana omuwala tekiba kya buvunaanyizibwa nga abaana bana bataata bana abaana bataano bataata bataano naye nga guwali ensonga waliwo okubanga waliwo ebizibu naye ne waliwo okubanga oliyita butunzi nze omusajja tanfuga ani yagga nti omusajja takufuga ng'aba kukima ewammwe tumukukwasizza tumukukwasiza amakulu ffe twali tumufuga wano okumyewo mmeka lwaki okumyewo leeti katumukukwasiza gwokola ki kataga nti nze omusajja takola ki awo ng'azaalawo kamu nawe wali kamu kati eno mu 45 wakitegeerera nti yali mistake kubanga n'abaana bakubuuza maama wali onoonyaki katongole taatayo mulala kati gundi gunayo mulala ebiseera ebisinga wano mu 25 30 35 40 totera kulaba mistakes after 45 tandiko zeekwata yali mistake nene nnyo kati oba nali nfa kinoono nga tokyalina kyozzaayo kati abakyala ekisinga okubaleetera okutambula ensonga esooka kugaana kukula n'alowooza ajja kumalayo ensi eno ensonga z'omukwano okwekuza kiringa motoka bw'oba oyagala eyo emotoka bw'omala ogigula mu myezi 2 ate oyagala eri era naye bw'ogifuna ate eri olina kutereeza mutima gwo ensonga z'omukwano tezikutibwa buli ogamba nti njagala oyo ne bamukuwa mu mwezi ogwo ate sietaaga kuza bukuza mutima gwo ogamye nti ono mukama wa katonda gwampadde kanterere naye waka ekitali ekyo ojja kukula obutambuzi obumaleeyo akasente wadde alina katono katumala ezo ennyingi nga ziriko ebibuuzo zaki olyanga akatono akataliiko bibuuzo okusinga ennyingi nga zakunnyonnyola yitawo ne babikutuuzaamu neeruli ne babikutuuzaamu nnyonnyola akatono nga tekaliiko kunnyonnyola kasinga ennyingi ez'okunnyonnyola ensonga y'okubireeta obutambuze obutagumiikiriza olwawo okugumiikiriza mu byenfuna nolowooza nti ebyenfuna ojja biyiga ng'okozesa mubiri gwo teriyo omwana muwala akozesa mubiri gwe okufuna byanfuna n'akifuna mu mirembe wanasooka n'adigida n'azifuna naye mu maaso nebimusanyusa nawulira nga okukkuta nga abazungu batuga nti life begins at 40 kati wano abazanyira eri mu 40 ye aba agyonoona life begins at 40 amakulu essanyu ettuufu mirembe kubanga oba otandisa okulaba ebintu mu ndaba entuufu naye nga ate wabyonoona dda health ye wagyonoona oliti waliwo olaba nze ndi muweereza wa ddiini yange obusiraamu nojja omukyala emyaka gigenzegenze anoonya kaakulya naye ngaemyaka egyo wandibadde osuubira nayo ku baana abayinza omulabirira abamaze yunivasite abakola naye boogenda okukebera mu myaka egyo gye yalimu giri egy'ekibubuka nga yali muzibu nnyo sula ku street nogaa nti kati ali ku kibooko ziri ye yazikolerera ali ku kibooko ziri
ali ku kibo kati olaba abantu abakyala boosanga mu maka atudde ku kibanja kuliko effaamu y'ente kuliko olusuku kuliko amaka manene era gano tumaze n'omwami emyaka 27 tumaze n'omwami emyaka 25 kizibu musanga atudde kwaga amaka ng'ali emyaka 3-4 ng'aguddemu bigwe bw'ati naye tekitegeeza nti omwami oyo ali tamusobya tamunyiiza obugumiikiriza olaba ebibala byo byalimu kati kati ate ono aganya okugumiikiriza era ogenda omusanga nga wayise emyaka 27 kyayingira bufumbo nga yalinga abuukabuuka ati n'abasajja mu muzigo jjukira nti emyaka gigenze kati emyaka gimaze okuba nga gigenda tekyali amulaba tekyayagala kutwala kati obwana obwandibadde bumuyamba nabo obutabani bwe yazaala butandika bakava mu masomero bunoonya bulimolimo nabo bwagala kupangisa kayumba kizibu omusanga ng'ali mu maka ago agenkanidde awo ng'aguddemu bigwe era batera obigwamu ate era bibalema ng'oguddemu bigwe ne bamuleeta buleesi nti haji yalina amaka oba mwami gundi n'agamuteekamu ate abaana ba haji basabigwanidde anti abaana bosanga bakulemesa oyinza okuba ng'obigwanidde nebyakukolerera kati ono gwe tugende nti ajagana tumaze ne omwami wange emyaka 27 ng'ajja agumira biriwo byonna ebyo abigumira kwe kutuuka ono banne be yandibadde aguma nabo bagule amataka bazimbe yaddukangayo n'afuna omupyawo n'addukayo n'afuna omupyawo n'addukayo kati at the end of the day neyombekera obugumiikiriza eyo point egitegedde bulungi ensonga eyokusatu eginyagadde okusembyayo kubireetera abakyala oluusi okutambula bedroom okuba nga tetambudde bulungi ate n'atayagala kuvaawo kubanga bedroom eba tetambudde bulungi osobola nti nze nkumi wano kangende nnoonye walala so si ate esigala omwo ng'olira mu lulimi ne mu luzise tekirina buzibu bwe kiba nti bedroom tetambula bulungi amateeka gakukkiriza tewajja kufiira ku muntu wano nti munayinze munaye wategedde nti sijja kusobola kugenda mu maaso kandizayininge nve wano ngeri neyongereyo nfune abalala so si kusigala muli ng'olya mu lulime ne mu luzise kyabulabe ate todda nedda bwe osazeewo okugenda weyongereyo tewali buzibu ojja kufuna ewalala anti ngamba bwogendeyo nayo nebiganda todda ekyo nakyo kireeta kubanga kituufu wabaawo okuba nti bedroom tetambudde ki bulungi ekyo nakyo kibaawo naddala ku mulembe guno naye omuntu oyo byanoonya batera obifuna because oyinza onoonya n'okomayo obukomi ku nsi ng'onoonya bw'aba anoonyeza amakubo amalungi alina emikisa egyofuna oba ali makubo matuufu obuzibu kutambulira amakubo mafuvu gyegaliwago ati butambuze teriyo kintu kya bulabe mu nsi muno ngakola butambuze ku mwami n'omukyala era buli obeera muwaga amakubo manya byogenda okufuniramu byonna biifu n'essanyu lyennyini lyogamba nti oyagala okufuna nalyo liifu maziga naye oba nga abinoonyereza mu layini entuufu tikakati bannange nze egiri navaayo noonya kufuna walala naye mu mateeka ofuna obugumiikiriza bukutuusa ku bintu bingi kale ensonga ezo nkulu nnyo naye bannyabo mukimanye nti results z'obutambuze zisinga kukosa mmwe bwe zimala okukosa mmwe ennyo ne zidda ku baana bammwe kubanga abaana basigala mu stension mwe basigala eno holiday ojja kumulya bakitaabo eno holiday ojja kumulya bamama eno holiday ojja eri gyalage wakitaabo yawasa omukazi omulala waliwo characters endala noono maama ate oluusi yafumbirwa eno oluusi ate akyusa n'okyusa naye waliwo birala beera be bati mu bimu kubiraga nti abaana bo obaagala gwe nnyabo mu bimu kubiraga nti abaana bo obaagala kwe kugumiikiriza kitaabwe musobole okukuza abaana so sinze ngenze kwe kugumiikiriza kitaabwe empisa embi zaalina olw'abaana
kubanga gwomanye essanyu eribeera ewaka nga omwana yazze wa senior 1 azze ku holiday nabalaba nga mutudde ku dining babiri. I know. Naddala ku mulembe guno yine ku mulembe guno essanyu eribeera awo. Omanye essanyu eribeera nga muzze ku vidi nga bali muli babiri. So sikanayo kyani tajjanga wano taikizwa kulaba mwana atadde eri instructions mu kusomero. Teri tajja wano kulaba mwana. Mwana wamugadde wazze mami yagaana alingiza mulingize bwati byamaje. Maje naye obugumiikiriza kigambo kikulu nnyo. Tolugenda kumala toli agenda funa birungi byonna ku nsi. Bw'oba ofunye omwami nga mulungi mu birala nga akasente tewali tumuganyire mu birala akasente tugumiikirize. Togenda funa amazeeyo kinakyo. Tali wano wansi w'enjuba wewa mu ggulu. Ebyo bigenda kuba mu ggulu. Omukyala yenna anoonya omwami nga yamalayo 10 ku 10 mulinde mu ggulu. Wano taliyo. Kyekimu n'omwami bw'oba ssebo yalafuna mukyala nga yamalayo byonna 10 ku 10 wano taliyo. Bw'aba afunye 60% giganyirwemu eno 40 esigadde oyiwa obugumiikiriza. Oyiwa obugumiikiriza. Naye gwe oyagala 10 ku 10 taliyo wano wansi w'enjuba. Naye bubuuza bwombuuza. Alright. Naye kakati omwami ono atulaba right now awuliriza by'omugambye alumizibwa munda muli ahandulinga atya oba akofloatinga atya omukyalo ono ewatali busungu ewatali kutwala bulamu ewatali nakwetuusaako obulabe. Bw'ofuna tusaba Mungu atusaasire ebirime kubaawo. Bwe kibanga kiguddewo omwana wange weewuweeka n'omusisinkana red handed kyosooka okukola kutuula. Tuula butuuza wansi oba weebake kubanga kyonna kyoyagala okukola ate kizitowa nnyo kyandikuleetera ate obuzibu bungi. Sooka otule butuuza wansi osooka okulinge orisetinge brain kubanga decision gy'ogenda okukola awo eri dangerous. Sooka otule butuuza wansi oba si kyo weebake n'okwebaka ekyo kitwala osirike busirisi osooka okulinge obanga addayo ku factory reset awo oloko setting empolampola ojja kumanya ekyokukola. Naye abadde obakutte kiki oba waliwo flasika oba teke buuka mu bbanga waliwo mutayimbwa tujja kumaliriza ogenze ku murder case. Tujja kumaliriza omenya omuntu byolubale mugyemu erinnyo liiso kubanga obusungu obuli awo tebwenkanika ate mu busungu okola mistake. Omuntu yatondebwa nga olwajjula obusungu byazzaako okukola ziba mistakes zokka newafulumya kigambo kiba kifu. Kiraga nti mu kaseera k'obusungu sooka osirike tuula wansi webake wansi lyeddagala ly'obusungu. Ekitali ekyo ogenda kunuuna buli kimu mu maaso ate wejjuse ng'oli mabega wa mitayimbwa wadde nga kino kyaliwo era kijja kuba kitegeerekeka naye ngulimu emisango egiyingiddemu egikuvunaano. Naye tusaba birime kubaawo mu bulamu bwaffe era ebiseera ebisinga n'abaami bayambako. Abaami bayambako ku bakyala okutambula. Tafaayo tamanyi mukyala aliriddawa akumyewo mmeka kubanga twamukuwa kubanga omwami gwe bayita Ssekibotte omwami gwe bayita Ssekibotte yatafa ku mukyala we gwe twamuwa omukuuma. Obutonde bw'omukyala ayagala nnyo amubuuza oluddewa lwaki oyo yani gwe badde naye kye bayita olabirira omukyala. Abantu balowooza Ssekibotte yo yabuuza mukyala we nti naye batumuwoleyo 10 naye batumuwoleyo 5 nedda si Ssekibotte obuvunaanyizibwa naye gwe bayita Ssekibotte tafa ku mukyala oba azze nabaani mu motoka ekiro yaggulira mu ggulire oba asuze nayo tamanyi gyali oyo gwe bayita Ssekibotte. Era si wa buvunaanyizibwa n'emisango omukyala eyo gyakola eyo naafunako kubanga tatutte buvunaanyizibwa ng'omusajja. Ekituufu omukyala omufumbo alina okuba nga atya era n'agamba ne banne nti banambuza gyendudde. Ekyewuunyisa ne wabeera minisita agamba banne mu miitingi enkulu balina Netherlands agamba nti nagamba kuddayo mu 1 week mujja kundeetera ebizibu omusajja ajja kumbuuza obuvunaanyizibwa
era oyo omukyala ekyo ekigambo kimufuula obbeeyi tebajja kumbuuza gye nkoze eki gye ndudde. Olina okubaawo okusonyiwa Imam Kyeyune embeera eno. Okusonyiwa kukulu nnyo. Ne weerabira byonna. Okusonyiwa kirala n'okwerabira kirala. Tetubigatta. Okwerabira kizibu. Era kibula omuntu akubirizibwa okusonyiwa naye ate okwerabira nedda. Okusonyiwa kirala n'okwerabira. Obutonde omuntu yeerabira ng'omukozi ekikyamu. Naye asobola okusonyiwa. Amaka mugazaawo mutya ne gaddamu okutambula nga bwe gaali oba era nakyo kizibu. Wabaawo okusonyiwa naye nti okusonyiwera kujja lwabigendererwa ti obwana busigale bwokka ate busigale mu sitenseni kamuleka abeeraawo. Naye okuddawo nti 10 ku 10 kibanga olugoye lubadde olugolole n'oluvungavunga bwoti nomala n'olukuzaawo lusobola okuddawo ng'olugolole terusobola kuddawo mpaka olupapula oluli plain n'oluvungavunga bwoti omala n'oluzaawo bwoti lusobola okuddawo nera plain nga lulamba bwoti ajja kusonyiwa era addemu akuleegebwa ati naye era lulaga nti baaluwetaawetamu tesobola kuddawo nga aliko origini. Naye tutambulira awo kubanga era tulindirawo ntaana. Ozaaliwo ennyo omulimu gw'amaanyi. Kulindirawo ntaana buli omu kulinda tayimu ye etuuke. N'abaana baffe nga bwe bakula beeyongereyo. Nyenziramu ekigambo ekigaa nti teriyo kalungi kali mu butambuze. Tebakulimbanga. Oba mufumbo oba si mufumbo. Mulimu kabenje kokka olubeerera. Olabanga ebikola by'obutambuze manya oyingirira kabenje. Ekyokubiri kubanga kunywa butwa mu kikopo. Buli ogenda mu bikola by'obutambuze manya oyiwa butwa mu mubiri gwo. Edda twasanga abasajja batunda emumbwa. Emumbwa emu ewonya kikubuko, ewonya ekigalanga, enseke, ekyewunyisa ebikolebwa mu bufumbo obutukuvu. Bye bikolebwa mu bufumbo obukyafu. Naye results za njawulo. Buli ogenda nga bufumbo buli ogenda mu bikola eby'obufumbo nga si butukuvu oyonoona joints zo tojja kiraba kati oyonoona brain enafuwa tojja kiraba kati kyokka ate ekyewunyisa mu bufumbo obutukuvu otereza joints otereza brain ebikola biba byebimu naye results nezikola ki ezaawukana. Bino byonna bituleetamu embiranye wano kusika mugwa wano na wano abantu tubakubirizeeko okwekwata Katonda kubanga bakikulembezza nga tutandika. Mwe muli buli kimu okwekwata omutonzi wo mu yensibuko ya buli kimu, yensibuko y'emirembe, yensibuko y'emikisa, yensibuko y'obugagga, yensibuko buli kimu kisibukawo n'emikwano emipisa ennungi byonna bisibuka awo wali omugwa omutuufu. Ewasigadde yonna gye tuddukira waliyo mirerembe si mirembe. Seka waffe Ismaila Nkata Allah musaasire yatugamba nga ebigambo ebyo biri bibiri emirembe n'emirerembe naye biriraaniganye. Abasinga banoonya mirembe ne bakwata kali mirerembe. Mirerembe emitabwana anti bana bagenda mu butambuze abanoonya mirembe. Ate gyegiri eyo gisangayo gyegiri kabe mwami kabe mukyala mufumbo si mufumbo ekibatwala mu butambuze anoonyayo mirembe waliyo mirerembe. Yatugamba nti obugambo buliraaniganye bw'oteegendereza ebiseera ebisinga kaliko ogwamu naye wadde onoonya kano. Ffenna tunoonya mirembe. Teri kitwala mu bantu mu butambuze okujjako ki mirembe naye gyegiri. Kale gwe nnyaba atudde ne munne waka gumiikiriza akatonotono kaleese kaganyirwemu ebitateredde tubigira tubigumiikiriza mpola naye gy'oyagala okuddukira tebiriyo. Tulaba nti ono mwami agoya naye ate balina gy'oyagala okufuna omulala ate ajja kugoya asinga enoono. Ogenda nti kale singa nagumira oli omwami wange wali yaddeyaddeko oli yali yaddeko ku ono naye nga oluggi baalugala dda kifo baakiteekamu omusambi omulala ate ayinza okuba akubyewo na bulungi osinga gwe ng'ennamba gikubye bulungi. N'okwagala abaana bo nga taata yennyini abazaala kiyinza obutaba ekyo kizibumu. Kizibumu. Emirembe n'emirerembe byanjawulo.
osobola okuyigiriza omutima gwo obutaganzaganza obutakuganzaganza osobola kitraininga nokyeyigiriza era kireeta emirembe kati ffe mu baami okuganzaganza kireeta bwavu byenna tulaba mwogera ekigambo feriya ng'oyagala obeere feriya omulungi odde ne mu katebe osaleko yingirira obutambuze ffe tumanyi feriya talina ssente talina mirimu ng'oyagala obeere feriya omulungi odde ne mu katebe yingirira emize gy'obutambuze ono oli ono oli ojja kifuba ng'okizza munda toyanze Imam Kyeyune bulira abantu bange mu seconds nga 3 nja kutwala omukisa guno otegeeza abantu baffe abagenda okulamaga omwaka guno 2025 tubakuutira okubeera abagumiikiriza mu lugendo lwonna okuva Entebbe mpaka tulidde Entebbe kubanga olugendo lwe mugendamu lugendo lulimu ebisoomooza bingi okuva lutandika mpaka we luggwa kale obugumiikiriza yebbeeringi ennene okulamaga mu nsi y'emaka kwe kwetoololera bonna oba olina obugumiikiriza emikolo gigenda kwanguyira bw'oba tulina bugumiikiriza ojja yomba okuva Entebbe paka letulidde Entebbe we stressing efeesi ejjula emisuwa oveeyo nga oli stressed bwebaka bwensembe zaayo neyanzanyo nyabo wali kunkyasa amina sa tuyanzanyo Imam Kyeyune bwekyo program bwetambudde mwebale nnyo endowooza zammwe ebwe twatandise nabo mwebale nnyo mwebale nawe omulabi ayizeemu agyemu kyoggyemu mukama agira kwatirako n'ebintu byonna kyetuyize mu lunaku olwaleero byetaaga bugumiikiriza bannange netuuka ne Katonda wabula tosalirawo mu busungu sooka okakkane oyogere n'omuntu oyo ensonga muzigonjoole nga tewali alumiziddwa kale mbagazi olunaku olungi tusinkane kyaba ekirala bintu bingi nnyo ono NTV ne Spark TV seganeri Stella Nante mweraba